Sande gitoka kuba mabega waliwo abantu abasoba mu 8 betwakulaga mawulire gaffe nga bawezezza ennaku 7 nga bagombye ku ofisi y'omubaka wa president mu district y'e Kikuube nga bagamba nti ofisi ya Saba Minister yabagoba ku ttaka libayinako obwannannyini. Olwaleero gavumenti evuddeyo n'etangaza ku bikwata ku nsonga z'ettaka lino erigambibwa okuba eri ababundabunda ne yeewakana okuba nti ye yasengula abantu. Ettaka lino lyaweebwayo obukama bwa Bunyoro mu mwaka gwa 1960 ng'abagamba okuba bannannyini balyesenzaako bwesenza. Ettaka lino era kyazuulibwa nti ebigambibwa nti ofisi ya Saba Minister yali eddiza tebyaliko mutwe n'amagulu. Kati minisita omubeezi ow'ebigote birazze Esther Anyakun agamba nti waliwo bannabyabufuzi abali emabega w'okukuma mu bantu bano omuliro okuli omubaka wa president mu kitundu kino ssaako n'omubaka wa paalamenti owa Buyaga West Barnabas Tinkasimire. Eriyo abakiriko abagezako okulaba basobola okugamba nti fenga ministry ya relief and disaster preparedness and refugees tusobodde okuyamba abantu kubasirisetolinga. Tugenda kifollowinga kukola mu investigations eriyo bano abantu tubamanyi bulungi nnyo tubamanyi bulungi abali okukikola eriyo ne politicians abakirimu nnyo baagala okulaba naye kyenjagala okubategeeza waliwo abantu abali encroachers baagala okutwala ettaka lino lwampaka no bwe naaba ngu constituency yange eri ku border ne Kyangwali naye n'ekirala kyenjagala nga ategeere bino ebyokuvaayo noolaga ngu omunakongo noolaga ngu omugwira alina obuyinza alina wa mugaso nnyo kusinga Omunayuganda. Kankubulire nnyabo ebyo tetujja kubikiriza mu Uganda. Eyo enkola gireke oba oyingidde obwa minisita bwa disaster ebyo bireke ebyokutwala abagwira ngo basinga Abanayuganda ffe. Amusore we are going to deal with you. Okusinziira ku minisita abantu bano basengulwa bulungi era gavumenti ebadde eriko enteekateeka gyegenda okukola okulaakulanya ekifo we bateereddwa okuli okuzimba amalwaliro amasomero n'ebirala ng'obumbi 8 obukadde 2 bwe bugenda okukozesebwa okukola enteekateeka z'okuzimba okwali kuyimiridde olw'abannabyabufuzi abagambibwa okubanga beenoonyeza ebyabwe. Tugenda kuzimbawo secondary school ne vocational institution. Tugenda kuzimbawo waliwo police post egenda okubeerayo health center 3 market 3 ne parish administrative units. Tugenda kubawa package, tugenda kubawa emmere, tugenda kubawa ebintu ebyokulima, tugenda kubawa amabaati abantu bona ne ebigenda okubayamba okubanga basobola okutandikirawo gye bagenda okubeera. Anyakun asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire ku ssengejjero lyago ery'eggwanga mu Kampala n'ategeeza nti gavumenti egenda kufaafaagana n'abali emabega w'okukuma mu bantu bano omuliro era nga n'okunoonyereza kwatandikiddewo mbagirawo. Mu ngeri y'emu minisitule eno erabudde abantu abawangalira mu bitundu ebibaamu okubumbulukuka kw'ettaka buli nkuba lwetonya okwetegula amangu baleme kugwa ku buzibu. Minisita Anyakun agamba nti gavumenti egenda kusengula abantu mu bitundu bino kyokka tebasuubira abantu bano kuddayo mu bitundu gye basenguddwa kubanga ettaka lino lijja kuba lifuuse lya gavumenti era nga lyakolerwako emirimu egitereza obutonde bw'ensi. Minisita agamba nti baliko n'ensimbi ze baasabye okuva minisitule y'ebyensimbi obuwumbi obuwerera ddala 2 okuyambako mu nteekateeka eno ey'okusengula abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Bino we bijjidde ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde kyavaayo ne kirabula abantu ku nkuba bikokyo egenda okutonnya okutandika n'omwezi guno ogwokusatu okutuuka ku ntandikwa y'omwezi ogwokutaano. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Ageesigika. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi akubiriza abayitako